Amusibye mutya mikwano kansubire nti muli bulungi nsaba mutambuzeko ku video yange eno etuuke ku mwami gwe bayita Sozo. Sozo bano abatunda amataka basozo consultant properties those bwe kito bwe kiti. Mr. Sozo nyina omwana kadama munnange bamuyita Kawala Zaina omumanyi ngere ekifaananyi kye kino wano. Omwana ono yaze yasanze na ku TikTok live yanga bagibaddeko munsobola okunjulira najja n'agamba yabagulako ettaka muyina we muteekawo nti osobola okusasula ngo oleeta ssente kibanja mpola. Omwana oyo yalina ndooza poloti gye yali yasiima nga ya $3,000,000 ne mumugamba aleetengako mpola mpola asasulengako mpola. Omwana n'atandika osasula mpola bw'aleetayo $5,000 bw'aleetayo kyafunye kyonna ng'akireetanga muwandiikanga mumwana erisiiti kuba risiiti zonna zirina. Omwana yatuuka okutuusa ng'atuusiza mu $2,000,000 n'abagamba poloti yange gye mwaŋŋamba. Ne mumugamba ndoza mwali mwagitunda ne mumugamba tugenda kufunira ewalala. Kati we mwamufunira ewalala n'asindikayo maama we kubanga alina maama we ali ku ground. Maama we yatuuka ku poloti mbu gye mwali mumukyusirizaamu ng'eri wala nnyo ng'eri eyo mu kyalo wala nnyo. Maama n'agamba tajja sobolayo. Omwana n'akomawo n'abagamba nti takola ki maama yagambye tajja sobolayo. Ng'era agenda asindika ssente paka we zaatuuka mu $3,000,000 oba mu $5,000. Kakati omwana agamba bwe yabagamba nti eri maama yagambye poloti eri wala nnyo mu kyalo gye mwamututte okulambula. Kati n'abagamba oba nga temusobola kunkyusizaamu poloti munzirize ssente zange. Mbune muteesaganya okumuddiza ssente. Kati mwali nga mugenda mumusasulako mpola we mumusasula mwali mwasooka ne muteesa nti mugenda musasulangako $5,000 oluvannyuma lwa weeks 2. Kati naye kiragaano temwakituukiriza mwagendanga mumuwaayo $20,000 ate nga naaga $20,000 amala gabanja kugasimbira amavivi ku ttaka. Mbu kati omwana we yakomplainingako eri mu bamanager omanyi mu abantu abazi kampani mulina ba influencer bammwe eyo abaana be batuukirako. Kati yagenda okwogera ne Mr. Sozo yennyini Sozo ng'agamba nti nze mbadde sikumanyi era nga n'ebyo sibimanyiiko. Mbu omwana n'omusuubiza Mr. Sozo okumuwanga ssente era n'omuwaayawo $2,000 mu bufunze ze mwali mwakamusasulako ku $3,350,000 abalako $8,800. Kati omwana bwe yaddamu okukomplaininga mbu ate abo ba influencer bammwe abo babe bakyabo mwe banamu ebintu by'okulowooza nti mugenda kunoonya likes views n'okukuzakuza ku akawunti bwammwe obwo nga mukuliza ku ntuuyo zaffe ku maanyi gaffe ku kufuba kwaffe kwonna kwe tufuba okuba nga tuweereza abantu mu mbeera yonna esoboka nti mwe just mugenda kujja buzzi n'ebyo ebintu byemmwe petipeti ebintu ebitategere ffe we tukuzizza accounts ne kyonna kye tuli tubikoledde kumanyira business z'abantu manyi bayita okuyimirizaawo gwe omulimu e Uganda. Ozze tukugumiikirizaako Sozo munyambe kana akantu nkeekwate kanteekeko kana akasente weeks 2 omaze emyaka nga kikome omaze akawumbika emyaka omazeeyo akasente maama nti wuuna ajjanjirire maama wo n'omujja maama wo kwegana ajja n'ebirowoozo ayagala Kampala ayagala bafaanagana nga munyonyo sente waziwaddeyo zino bwe sente bazikwate bazinzirize nze bisimanyanga biki abandake wano bandake n'abeera muzimu nnyo n'abakalumiza buli luwuba nno lulinga lwakawumbi n'omukutwala eno ne mumutu omukazi n'abakalumiriza mubbi ayagala kubba nawe busente bwo zibandijeyo busente netukula botti banange sina mumanje kitekezo okuyimirizaawo emirimu gino mwe baana mwe nokati kubona ogende yo mugafuufufu abate munogane kati bannange baliyogera n'okwogera ku social media ndi Basozo babatemeddeyo nga bagenze mbusemanyanga kuleetera abantu mataka gali mu ssente ntonotono kuba kye nina okukola kekasente kuwulina kemuntekedde okumeeza oba kitegedde nendibadde nga mbuwayo akantundire waneeno naye olwokubanga obuvunanyizibwa bononga wekaŋŋende eyo nemutunulira nemuddamu ti ng'abayaayi bakutte agajambiya bati ne bagamba Sozo twakowa abantu kuneeno bajja kuneeno balikola ne bati biki gwe wuliriza
muve mu ebyo ebintu by'okulowooza nti mugenda kukola content nga mumukolera ku bizinesi z'abantu. Tugenda kufaafagana nammwe kyonna kye tusobola okukola wansi muggwa ku nsi wansi w'ensi mu ggulu buli kimu temujja kumanyira mirimu gyaffe. Negitukoza buli kive kyonna buli kintu kyonna ntukikola olw'emirimu gino eno okufuba okulaba nga buli muntu yenna osobola okumuweereza gojje buzzi naawe olowooza nti no ogenda kumanyira bumanyizi mirimu gyaffe gwe n'ebyo ebintu bye bitagatta. Akugumiikiriza munnange kino gwe kampani megezigama muno katuddemu tukusasula ife ebintu twabiwaano bigo osasudde ettaka malayo ttaka naye osimanya byakusimidde obadde osobola okufuna ekampala obadde aliri nayo gwe ebintu bino ndowooza mwandibadde mu bitunuulira mu perspective entuufu.